Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ku musomo gwaffe gwe twasomyeko emabegaawo ku Sheikh Kiti, oli asobola okwebuuza n'agamba nti kijja kiti ate okubeera nga Sheikh Kiti musiraamu munnammwe naye ate mu kaseera kennyini abatali basiraamu nga bamufuukidde akayinja mu ngatto, ate mu kaseera kennyini mwe mwaviiriddeyo okubeera nga ate mumwambalira mumugamba kino nakiri mumunenya, yani mu kaseera kennyini nga bali bamuli bubi, ate nammwe bennyini abaali badde baganda be mwali abamutaasa, yani abaali soose kumutaasa luvannyuma kiri ne mukiraba oluvannyuma, ate mu kaseera kennyini ne muvaayo. Naam, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abatumanyi tebayinza kubuusabuusa wetuyimiridde ku nsonga eri wakati w'abakaafu ne Sheikh Kiti. Era sibuusabuusa nti omwoyo gwonna omulungamu gumanyi bulungi nnyo fiiringi yaffe ku ekyo Sheikh Kiti kye yayogera ne kye yakola okubeera nga avumirira abantu okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era oba oliawo entuuyo zaffe nsaba Allah azikkirize, ziri ku mulamu ogwo, bantu kusinza Allah, baleke kubeera nga basinza ekintu kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Kale y'omusiraamu of course amanyi we tuyimiridde ku nsonga eyo. Era okubeera nti Sheikh Kiti n'akazito akamuteereddwako abantu abo, ebigambo bye birikkiri yasinza kwenenya, ekyo kya bbeeyi. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amunyweza ku ekyo. Kyokka ate ku saidi endala waliwo ebintu ebibaawo mu umma, ebintu ebyo ne bitusuulamu akasambattuko akanene okumala ekiseera. Nebeera sizoni nga yakugezesebwa kw'amaanyi eri badduaati, ng'oliwo ensonga eri mu ddiiro, obulyaza amaanyi ne bubeera bungi okuva mu badduaati abamu okudda eri baganda baabwe, nga badduaati abo baliko n'abawagizi ababalaga okubaagala ennyo n'okubafiirako, ne babongera endasi eryazaamaanya baganda baabwe, baganda ne babeera mu fitina ey'amaanyi. Ensonga ne bagizza eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga bakimanyi nti nno bwe babeera nga kye bayimiriddeko kyekituufu, essaawa ejja kujja mu maaso ow'ekitiibwa Allah ayerule omutuufu ku mukyamu ku nsonga egenda mu maaso. Ebyo nno bibaddewo si sinaariyo emu oba bbiri, wabula emirundi egiwerako. Akaseera kaaliko emabegako eyo, myaka nga ndowooza katulinga 7-8, omukyala Silivia Namutebi Mama Fina n'agamba nti asiramuse. Ne tugamba nti omuntu tayinza kubeera nga asiramuse okutuusa nga yeesambye obushiriku, bal yeesambye okubeera nti ye mukulembeze w'abashiriku. Subira mu kiseera ekyo Ali wali tonnayingira mu busiraamu, era oyinza okuba nga akakanyoolagano tewakamanyaako, naye yali nsonga nene, yali nsasagge y'amaanyi mu basiraamu ba Uganda, abali mu ggwanga n'abali ebweru wa Uganda, yani yafuuka national issue mu basiraamu. Hatta abamu ku baddu'a ne batuuka n'okwetiira. Lwaki? Kubanga abaali mu nsonga baali banene, bannamagye, nga tebakulembeddemu ensonga y'okugamba nti ono
n'amasabo ge n'obukulembeze bwe mu masabo musiraamu, yani yali fitina nnene eri badduaat. Naye gye twakoma okulaga ennamula y'obusiraamu ku nsonga eyo mu ngeri erikiriyo obulungi, nga ne bwe tulaga ensonga eyo tuli bamativu nti tebali ku levu ya kubalaga nnamula eyo, wabula bali ku levu y'okugiraga abasiraamu nti omuntu omusamize, omuntu akulira abasamize tasobola kubeera nga musiraamu. Tewali ne bwayogera la ilaha illallah emirundi kakadde n'asigala nga teyeesambye kubeera nti nno yakulira abasamize, bal va ku by'okkulira abasamize n'asigala nga teyeesambye busamize ne bwayogera la ilaha illallah akawumbi, tasobola kubeera musiraamu. Yani bali ku levu y'okukisomesa abasiraamu, si ku bali ku levu y'okukisomesa abasiraamu yembeera gye babaddeko nga bakisomesa nga tuli wamu kisinde kifenda nga kisomeseza wamu, yani nga tuli bamativu nti bano si tebali ku levu ya kunnyonnyola, wabula fitina Allah jasudde emitima gyabwe, kitegereka. Naye mu bulyazaamaanya obubeerawo wakati wa badduaat, baganda baffe tebaakaluubirirwa kulaga abasiraamu ntuwulidde bubi nnyo okubeera nti omukazi akulira abasamize asiramuse, era kitulumye nnyo okubeera nti omukazi akulira abasamize asiramuse. Kubamu akafaananyi Sheikh Ali, yani nga bali bagamba okulaga abasiraamu n'okubannyonnyola mu ddoboozi ekkangufu ku rediyo ku kinti abo bawulidde bubi nti omuntu atabadde musiraamu asiramuse. Naye nga buli musiraamu asinga okubeera omubi mu basiraamu asanyukira okusiramuka kwatali musiraamu. Naye point eriwo nti kweri kuno kuyitibwa kusiramuka mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, ye point yokka. Naam, la muwulidde bubi, kibayisizza bubi okuba nti atali musiraamu asiramuse. Kale owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yanyweza bamashayikhi, era twatuula ne tufulumya ekiwandiiko ekitongole ne tunnyonnyola ennamula y'obusiraamu ku ekyo, omutawaana ne gusigala nga munene wahakadha. Alhamdulillah. Era omukyala n'agenda mu maaso nga yeebika obukaaya, akola atya, agaba hijja, akola nga yakulira abasamize. Agaba zihijja mbu ate abasiraamu beegindi betakubayambako ku ttooyi, tweyabazizza nnyo mamafi, akulira abasamize. Naye nga abamukuumidde abakuumye olunnabo olwo ekigambo ekinene ekyo obubuza obufaanako bwe butyo, kamera zituuka abantu batuuka okubuzaabuzibwa okubeera nga balowooza nti omukazi asobola okubeera nga yakulira abasamize ate nga musiraamu, ayamba n'abasiraamu, akola ne hijja, akola subhanallah, nga baseeka abali ku levo abalina Allah byakwasa obuvunaanyizibwa okubeera nga bannyonnyola ekintu ekyabasiraamu, baleke kubeera nga bawangaalira mu kusamira nga balowooza nti balina omugaso gwonna eri emyoyo gyabwe, era okubeera nga beerowooza okubeera abasiraamu. Naye twagambanga era nzijukira aya eyo nga tugisoma nga tugaa nti rabbi hkum bilhaq, ay Allah lamula n'amazima wakati waffe. Ani mutuufu ku nsonga eno? Tewayita kaseera omukyala ye tiyaddako mabega, yagenda mu maaso n'obusamize bwe, nokukola atya. Netugamba nti obaoliawo baganda baffe, tomanya munnange, waliwo kiyinza okuba ekyabalabikiranga obaoliawo ne balowooza nti omukazi munnange yalibanga munnange, oba tukali kasayogedde shahada, kale wadde akyali mu busamize, waika tumukwate mpola tuzimbire ku kino kyayogedde, kale tuligenda tugamujjako mpola. Yani ng'ekiseera bwe kiyitawo ne bakakasa nti tekisobose, banaddako emabega ne bagamba abasiraamu nti abannange wali tye twali tugezaako oba twali oba, yani twasala tubalowooleze n'ebitaliiyo nti tomanya munnange
ne byonna ne byerula bulungi omukazi n'asigala nga yeyeyeye ate ne fitina ye nesigalawo nga yeeyita Sofiya takyeyita Silivia bali n'olwaleero naye nga yakulira abasamize ne bagaana ne tuuka n'obbeegayirira n'okwogera nabo ne bagaana okutegeeza abasiraamu nti bannange eri yali nsobi nekisigala awo ne baagala kiggwe mu ngeri ya kitaka naye ng'omutawaana gusigaddewo ebigambo ebyogeddwa daawa ekoleddwa eraga abasiraamu nti omuntu asobola okubeera omusamize nga musiraamu yeesigaddewo mu ddiiro n'ebino ebyaffe bino bibaddemu ebituumibwa erinnya nti ezo fitina okukaana kw'abamaseeka biggwe mu ngeri ya kitaka naye nga ekyo ekigambo eky'obubuze ekinene nga kisigadde mu ddiiro. Kakati teeka ebirowoozo kigambo kino ali tuba tuli awo nga omu ku baganda baffe abali mu nsonga eyo Allah asaasire be yatwala abali mu nsonga eno ate awe abaasigalawo enkomerero ennungi. Tuba tuli awo ng'omu ku baganda baffe eyatuuka ne yeekuba mu kifuba bw'oba weetegereza bulungi entambuza gy'atambuzaamu ddaawo ennaku zino n'amanya nti la malja'a min Allah illa ilayhi teri buddukiro tayinza kudduka Allah okujjako ng'addukadde eri Allah. N'addamu okusomesa obusiraamu nga bwe tumusuubira shiriki n'addamu okumuvumirira bupya bida n'azivumirira bupya agoberera okusomesa kwe awulira nga alhamdulillah twebaza Allah kubanga ekyo kirireya omuntu okutaga n'ava ku mbeera entuufu n'alambalira ku mbeera y'ekibuze n'ayimirizawo ekigambo ekino ekifaananako bwekityo n'ebirala ebyakigoberera aye n'omulaba ng'akomyewo emabega azzeemu okusomesa ensonga mu nsomesa entuufu amazima kyatuwa obuweerero ku mitima nekikendeeza ekkonda lye twalina ku mutima ku muganda waffe oyo naye era yasiga atayogedde nti abange kino kikyamu ne tugamba yalla ekikulu nti akomyewo tuba tuli awo mu nsomesa ze entuufu z'asomesa ne mu ebyo byayimirirako mu bulungi tuba tuli awo nga zireese ono munnaffe ono ayagala okwesimbawo okuba pulezidenti ani ono Bobi Wine ayingidde masjidi asalidde ku layini esooka mubimanyi nekikureatinga debate empya ndoza yali yidiya ekisaawo yali muhimu recently Ramadhani newedde kakati niwabawo omuganda waffe yagamba nti tekina mutawaana atali musiraamu okusimba zilayini okola atya muganda waffe n'avayo mu mazima era mu butuufu n'alaga ennamula y'obusiraamu nti tekikkirizibwa ekyo kikyamu kuzanyira mu sola z'abasiraamu. Kakati bwayimirira ku kituufu wano wenjagala seeka weetegereze bulungi lwaki tuyinza okwogera ku nsonga bweziti kati mathala ntwogera ku nsonga ya seeka kiti mu kaseera nga ababi we bajjidde enjala ku ye lwaki abantu wabaawo ensonga nga baali badde ebibaddewo bibamalira okubeera nti bafuna ennama nti kitaya ku nsonga bweti muganda waffe gundi yali mukyamu naye nedda nga babiyisaako ng'olina obbayimirizaawo awo nga balabako ansa nga bagirabako mulaba Allah bw'alamudde ku nsonga eno mulaba nga bw'otabasongerawo beefuula abatalabawo bakuume ekizikiza nga kigenda mu maaso. Kakati muganda waffe wamala okusomesa ku nsonga eyo kyekyaddirira abawagizi abaali abaatukasukiranga buli kikyafu abaatuŋoola abaatuvuma abaatulengeza abaawagira obulyazaamaanyi obutokolebwako bennyini kubanga abawagira ebifaanako bye tebaba na bwenkanya mu mitima tebaba na bulungi tebalumirirwa ddiini bo bali awo gamba beebo kakati binnyini be baavaayo ogamba otya nti tekikkirizibwa
His Excellency Bobi Wine okuyimirira mu line nga gwe kennyini wayimirira mu muzikiti n'owowa omushiriko. Akona kalabako. Kona kawulira. Gwe kennyini wayimirira mu muzikiti n'owowa omukazi akulira amasitaani akulira abashiriko akulira ki. Baani ababyogera? Goloza baani ababyogera? Bano olowooza abaali ku sayidi entuufu olowooza beboogera ebyo? Bali bennyini abaali ku sayidi ye bo tebalina mukwano gwabwe aliisa hawa yaabwe ajolonga eddiini be babeera bafaani be. Ku kaseera wali okujolonga eddiini baba ku sayidi eyo. Bw'ojjanga wali nabo ku sayidi ku nsonga y'okujolonga eddiini wali ate ne weesanga mu tageti ng'ate gwe oyagala ogitaasa ng'ate wali wagijolonga ate babeera ku sayidi eyo yagijolonga gwe ne bakuyisaamu eggaali tebalina mukwano. Okitegere kye ntegeeza? Baamugamba gwe olabye nga kibi nnyo okusinga kiri ono okujja nga gwe wakwata omukazi omusamizo n'omuwoyera mu muzikiti kikulaga nti baali bamanyi bulungi nti ekyakola kikyafu. Naye tebaayimirirako ku mazima wabula baali bawagizi b'ekyo kyali kigenda maaso mu kiseera ekyo. Kaakati wano muganda waffe n'avaayo n'abaanukula ansa ate nga ntuufu nnyo. Allah agimuwemu obulungi. Aballah, Allah yagaana okuggyako omuddu waayatule n'olulimi lwe nti nze nali omukyamu. Naye nga Allah akimuseseemu busesi kifuba amwogeza kifuba yabaanukula mu nyanukula entuufu. Yabagamba nti bwe mba nawoowa omushiriku eyali nsobi yange. Teweesigula nsobi yange n'ogoberera ekikyamu oba n'ogaana okuwuliriza kye nkugamba mbu kubanga nagwa mu nsobi. Ontegedde bulungi? Amazima kwali kulamula kwa Allah ku nsonga eyali ewanise emitima gy'abantu eyali ku kasamba tukaakaamaanyi ku nsonga yali noonya ekigambo ky'Oluganda ekifiitinga tewaliwo mu kiseera ekyo abaaliwo bamanyi kiki ekyali mu ggwanga mu kiseera ekyo n'omutawaana ogwali mu ggwanga mu kiseera ekyo nga tukontana ku nsonga y'omukyalo oyo musiraamu si musiraamu kituufu kituufu okumuwoowa. Allah n'alamula ng'akozesa bigambo bya muganda waffe. Olowooza abasiraamu baateekayo ebirowoozo nti Allah alamudde ensonga eno nti katuzzeeko akatambi ekitegeeza biri byonna ebitwalimu naki baganda baffe be baali abatuufu ku nsonga eno. Muganda waffe ne banne baali bakyamu ku nsonga eyo tebaagala kazaayo. Ontegedde bulungi? kuba timing evuddeko. Nekibeera nga waliwo obwetaavu okubayimirizaawo ko nti mukiwulidde mutegedde ne bitera kuggwa bwe bityo. Kati we wabeerera nga omuntu waategeerera ensonga kubanga embeera yaabwe yakubiyitako bwe batyo kyetaagisa nnyo woosuubira nti kati wano bajja bitegeera bulungi bwe kibaawo olyoka obayimiriza nti banne mulabye ennamula ya Allah ku nsonga yiiyo. Akasambatuko kali konna akaaliwo okukontana kuli konna okwaliwo emitawaana giri gyonna egyaliwo nti eyali omutuufu mumutegedde neyali omukyamu mumutegedde. Ekyo ne kijjawo embeera naye bitera kuggwa bwe bityo mu ngeri ya kitaka ne bateefiirayo. Omulala najja ne bamugatta kwoli nti abaseeka baagamba dda nti kikkirizibwa omusajja kati w'amagulu tebaamuwoowa. Lwaki tebaagala kutegera nti ono yagwa mu nsobi yatuuka n'akirangirira nti nakola ensobi. Ontegedde? Kati bwe tudda ku muganda waffe nga tuyimiriddeko awo katono nga sinadda wali iffe tuli basanyufu nnyo ku muganda waffe okubeera nti yadda emabega naddamu okutambuza ddaawa mu ngeri gy'alina okugitambuzaamu. Tusaba Allah atusonyiwe naye amusonyiwe. Na buli yenna eyali naye ku nsonga eno saba Allah atusonyiwe nabo abasonyiwe.
kakati bwe tudda ku muganda waffe Sheikh Muhsin Burhan Kiti emabega kaawo baatandika enkola y'okujajjatta be bayita basereebu abayimbi ne babajajjatta ne tuvayo tubagamba sirran wa alaniya mu kyama ne muki ne mu lwatu amma ekyama ekyo bamashaikhi bakimanyi mirundi emeka gye twatuula nabo mu ngeri yaffe eyekyama ne bamashaikhi kino kyemukola kikyama abange eddiini y'abasiraamu yakutiisa bantu maasi bwononefu singa mutandika enkola y'okuglorifying abayimbi okubawa special status mu basiraamu mugenda kukwata abantu bangi abadde benyinyala ezambi eryo bawulire nti basobola okubeera nga babuvunaanyizibwa nnyo mu ddiini wadde nga abayambula engoye ne badda ku siteegi bebo abeekola obusolosolo ku siteegi be bafuusa ensonga y'okuyingiza abantu bangi omuliro nam kyemukola nsobi tetugambye nti abo bakafiiri ne temukkirizibwa okubawa special status mu ddiini ne mbatufuula abantu ab'ekitalo ab'obuvunaanyizibwa kubanga basituddwa aboononefu babatutte nti bakitalo nnyo nammwe abo walimu abalina okulengeza abantu abo abalina okubalaga abantu temubeeranga abo nammwe ne mukwata full step yewe ne tukikola ne tubagamba bagamba abo nsaalwa gye balina ku baganda baabwe balabe Allah abasitudde abo wadde obumanyifu baganda baffe si ensaalwa nammwe mukimanyi kyetubagamba n'ennamula y'obusiraamu ku kyo bwe mutu mwadde mugyogera eggulu nga temunnagezesebwa nakumanyika bwe mutu bwe mwabadde mubyogera nga bitubibagamba tubajjukiza tubajjukiza bye mumanyi mwatandise ddi okuwulira nti nno abantu abo bakitiibwa nnyo babuvunaanyizibwa nnyo mutuuka okubateeka mu bifo ebireetera abasiraamu okubeegomba kitegereka nga batuwewa buweeyi nga nabo bennyini bawulira babbeeyi mu maaso g'abamashayikhi butereevu nga babbeeyi ne babuuziibuuzi ne beekola batya era nga bwebeesinkanako baganda ffe bagenda mu maaso n'okutijja n'abantu abo baabo ne babongerayo ife ngo batuyisaamu eggaali bwe bateeka mu kifaananyi ky'abantu abakalubya eddiini bateeka mu kifaananyi ky'abantu abeefudde bapoliisi b'obusiraamu ontegedde ffe tulinga ng'abayingirijjana ffe tuli ba radiyallahu anhum Sheikh yagamba ffe tuli ba radiyallahu anhum Allah yatusiima dda nze munjagazaki beera ku mwannyoko munjagazaki nze ndi mwannyoko sookera kutya nnyoko sekata ebyo nabyo tewabiwulira n'ebirala ne tutuuka ne tugamba nti muganda waffe alabika apagidde ddala ne tusirika ne tumuleka abo ne bamusitula ne batuuka okumutunda mu bakafiiri ontegedde bulungi n'abeera nga takyali seeka w'abasiraamu wabula seeka wansi ayogera ebitugatta naye okubafiitingamu obulungi n'okufiitinga obulungi mu kitiibwa ekyo n'ajungulula natti n'abeera awo nga musiŋŋaana abakazi abahaginga mikyere bamuhaginga kyere yaani mubeera nnyo abo beŋŋamba babeera nnyo ku social media okutusinga kagamba bingi ebifaanaganako bwe bityo kati ebyo byonna waliwo erikazi liryawo baŋŋamba nti baaliwo obuwabuzi bwa pulezidenti liwabula pulezidenti lyali liyimbi eryo oyinza ogalya nnyina naye nga ekyo kyekifaananyi kya seeka bwe tubeera abeesimu seeka bwatyo bwabeera ebyo bye twogerako lwaki tubyogerako wano byakyere bimanyiddwa bikubyeko mitimbagano ate oli bwagati genda mu inbox yo mugambireyo mu inbox mugambire mu inbox ku nsonga eri wano ku kyere ontegedde yabaffe bye twogedde mu inbox byabiweereddeyo ekitiibwa
kitegeeza nayo mubeerayo nnyo twabyogera dda tubigamba abasiraamu twatwala obudde wallahi ne bakadde baffe abo ne twogera nabo ne tutuuka ne tubata nga tetukyali kiraasi yaabwe ng'esituseeko nam ne babeera kiriya ne batugambako mutuveeko so nze kiti kiyunjagaza ki ndi mugandawo ndi kiri abasiraamu baba tebamanyi biki bye twali tuboogeddeko biki bye twali tubagambye ontegedde bulungi kaakati luvannyuma bano abayimbi ne babatunda ne mubatali basiraamu wamma ne bagaziwa ne bafuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga kale abakatuliki ne babalaba nga bwe twagamba ti abakatuliki ne babeetegereza nga tebakyalimu mwoyo gwa bwasseeka kubanga amazima omukatuliki ng'akulaba oli sseeka tasobola kuteekamu nnusu ye tasobola kuteekamu nnusu ye wabula bagenda okulaba nga basereebu mubiringa bano baseeka abagatta mubiringa bano baseeka abagira so nga omulimu gwa seeka kubeera ku nsalo za Allah gwe bayita seeka aba ayimiridde ku nsalo za Allah yali ku booda tayagala muntu yenna abuuka nsalo za Allah bannange kino kikyamu bannange mutya Allah bannange tembuuka wano bannange abuuka nagenda mu muliro ayagala okuwona asigala eri tabuuka ensalo za olwo seeka omulimu gwa seeka kulumirirwa abasiraamu tebagenda mu muliro kulumirirwa abasiraamu tebafiirwa ejjana in brief oyo gwe bayita seeka yenna gwolaba abehavinga mu ngeri eteefiirayo ku makulu ago tabeera seeka oyo aweebwa ekitiibwa mu busiraamu kati n'abatali basiraamu ago amakulu munnange bagamanyi gwe yeefuula gweomusiraamu yeefuula atategera amakulu ago abatali basiraamu ago amakulu bagamanyi era balaba seeka nga takyali mwoyo gwabwa seeka takyefiirayo ku kyekiddirira nga bamuteekamu ennusu kyekiddirira nga bamubembejja kyekiddirira nga bamujajjatta kyekiddirira nga munnaffe afuuse VIP mu ggwanga kitegereka naye nga si basiru kuteekamu sente zaabwe bamaze kulaba nga oligo ati kati ogenda oba surprising nti ate oboogerera ku bintu byabo oba kategerekesa oyinza okuntegeera muntegeeza nti akola nsobya okwogera ku bintu byabo naye bo bali tube tumanyi omusajja gwiramu ddala omwoyo gwabwaseeka kumbe gwasigalamu kati obanyiize beekanze twali twamwala ku baseeka abalala kumbe akyalimu kubanga amazima aboogera ku bibumbe bangi baseeka bangi teriyo seeka atayogera ku ebyo lwaki tebabanyiigira kubanga bamanyi bali ku kikolo kyakulwanyisa bibumbe ebyo naye gwe otuliddemu olukwe otuliddemu olukwe weegonza n'otulaganga gwe atakyali tayipu eri ate kakatumaze okuteekamu sente za buli waliwo yagambye awo nze mazima we nagira bwe nti nenkubira maama mukya nemuga maama tunda akabizi kange ngulye seeka kiti emmotoka tewamulabye era simanyi oba seeka kiti agenda kunziriza kabizi oba agenda kunziriza sente kale nga mu kiseera kino abasiraamu bavudde emabega nga bamanyi nti tuli against entambula ya seeka kiti gyatambulamu ne banne babadde ku nso mu mbeera ekyo nga kikulu nnyo okubalaga mulaba bulijjo bye tubagamba kaseera kakyo kubanga webiggwa tebaddamu kutunula mabega biggwa mu ngeri ya kitaka tebaddamu kutunula mabega gati baseeka bano bazze batulaga ebintu ebyenjawulo batulaga kino ku gundi nekizuula nga ddala mu butuufu waliwo omutawaana ne ku kino babadde batugamba bwekiti nga ffe tubavuma ffe tubagamba nti bakola ki balina ensaalwa kati yebatta waliwo yetugamba awo munne yagamba nti ibuliisu
Malaika Nabbi Isa asanga Ibulisu ng'ine ebisawo bisatu. N'abuuza Ibulisu nti bino biki ebiri omwo? Ko Ibulisu nti ensaalwa nti eyo nanti nsaalwa ugitwala wa nti gitwala mba amaseeka. Olaba nnyingi nnyo yakati olaba nnyingi nnyo nti tejja na bamala. Awo nange ageza okulaga bantu tulina ensaalwa ku ntambuza batambuzaamu ebintu embeera yaabwe. Kitegedde bulungi? Naye nga bakimanyi bulungi mu mitima gyabwe nti wallahi kye tubagamba kibamanyi. Era kye tulina okubagamba. Era oluganda lwaffe terubeera luganda okujjako nga twetunuulidde mu maaso ne twegamba seeka gundi ddako emabega. Kakati mu kisikana akaseera kakwawula ani yali munno wannamaddala? Ani yali mukwano gwakulumirulwa ebyaddala? Ani yali ow'amazima eri omwoyo gwo? Naam? Abaffe bano abantu be baali abalungi gy'oli obaganda oba amashayikhi kibagambanga be baali ab'amazima gy'oli. Obalabye nti abantu abo si beesimbu? Obalabye nti nno be baali abalabe bo? Obalabye nti bwe walowooza nga tiweesigamye wagumu nti amazima wali weesigamye buze za nabbubi? Kitegereka? Kale okwogera ebigambo bino mu kiseera kino lwakumanya bantu baffe nti ensonga bali batega nti kituufu baseeka baali batuufu tebayitera kuyimirirawo ate mumutaase butaasa ono biggwe ate biggwe bwe bityo ate biggwere eddala bwe bityo ate wali bulijjo wetumugamba nti weewala embeera eno ejja kusola mu kino woobadde otya womutaddewo ebirowoozo. N'olwekyo nsinziira wano nga nkoola muganda wange Sheikh Burhan Muhsin alhamdulillah bwe kuba kunakuwazibwa wanakuwaziddwa ku nsonga entuufu walillahi alhamdu wal minna. Wayimiridde ku kintu ekituufu weeyambise akaseera kano okunakuwazibwa kuno kwakunakuwaziddwa okuddira ddala emabega odde wooteekeddwa okubeera. Mazima eno ewammwe todiba naye bali otegedde nti bali sizono, bali otegedde nti bantu bakutambula ne hawa bakwagala bakubala. Naye eno mu busiraamu abasiraamu baagala kubalaga Allah, baliredde okutegeera banno baddala ate bakwagala bakulaga dda nti bakwagala nga bali tebannakulaga nti bakwagala. Abasiraamu bakulaga dda nti bakwagala. Bakwagalira kuki? Kubagamba bakulu bwa la ilaha illallah kwe bakwagalira okukuwasinze n'abala ne bakwagala de mabega mbano bannamaddala. Omanye nti wali tewali kalungi emizikiti migule gyonna. Muzikiti ky'ogoyinza okugalyayo seeka kiti weeguli emizikiti gyonna migule. Abasiraamu ddemu osomesa abasiraamu eddiini Allah gyakusobosezza okumanya obajjukize Allah subhanahu wa ta'ala mutufu okubwaki nga muganda waffe omula gwe nakonyeko bwe yakola yayangwa mangu n'amanya nti ebintu bino gye bigenda bwe naalambaala nemerako bwe nti amazima ngenda kunzikira mu maaso ga Allah nga ndi munyomoofu. Nadde emabega n'atandika okusomesa eddiini nga bwe yagisomesa. Bye yali yafutyanka byonna n'abitereeza. Nsaba Allah agende mu maaso n'okulongoosa. Naffe tuli banjawulo, ffe tuli bakuume ogwaffe bwagogera ku bannaffe ffenna twetiira, ffenna tusaba Allah kutunyweza. Era bwe mulaba naffe tukyami mwanguwe mukole kye tukola mutugambeko. Naam baganda bange mazinga gundi si bwe kiti bwe kirina okubeera. Bwe tubawuliriza ne tudda tujja kwa tutasiza myoyo gyaffe, bwe tunaalambaala tujja kwa tuzikiriza ki myoyo gyaffe. Kitegese bulungi. Wafaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.